Joseph Kafred tumaze okuwangula akalulu kano ebisigadde tugenda kunoonya akalulu ka President Museveni kubaka basigadde bonna tuwangudde akalulu kano bakama bange kwata njagala otwala omukisa guno okwebaza bannakawempe bannakampala ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu olw'obuwagizi bwe balaze eri pulezidenti ow'eggwanga lino ne baddamu okumwongera ettaamu endala era ekituleese wano kusanyukira wamu naddala ab'e Kawempe ne Kampala lwa nsonga abalonzi aba NRM mu kibuga Kampala balina okusoomoozebwa kw'amaanyi nnyo. Ekisookera ddala abasinga mu Kampala ba NRM naye obuzibu bwe tulina nti opposition eteekawo embeera eremesa aba NRM okuvaawo okulonda mu kubatiisatiisa. Ekyokulabirako ku bululu akakadde kamu n'emitwalo 28 abantu abali registered mu Kawempe mu Kampala yonna abalonze tebasuuka 45 kati abantu emitwalo 7 bali luddawa. Abatera okulonda ennyo be baagala okujjako gavumenti era ab'opposition oyinza okulowooza nti bonna baavuddeyo ne bakola ki ne balonda, naye abasigadde abatalonze be abafuna okutiisibwatiisibwa ne baddayo mu byalo, abamu abasigaddewo ne basigala mu mayumba. Kati lwa nsonga nti bannaffe ab'opposition bafuddeyo ne balonda, bali omuntu n'alowooza nti opposition yesinga ki obungi, naye all the same tuyozaayoza opposition kubanga obuwagizi bwo ng'oggyeko bano abaffe abatya okuvaayo at least babulina. Owulidde ekyo tusobola kimenyaawo kubanga mukadde waffe Robert Kyagulanyi mu Kampala yafunye obululu 3
n'obugwamu butonotono 300,000 n'obugwamu butonotono naye ekyo tekiraga nti nno Kampala terinamu ba NRM abasuukakaawo bangi nnyo bano abatono abasobodde okulonda bagenda mu maaso bakoleze ettaala oba bakipinge NRM alive mu Kampala ne mu Kawempe ne Wakiso district n'ebitundu ebyenjawulo. So n'olw'ensonga eyo tuli wano kusanyuka kunywa tuzze mu kifo kye tulowooza nti kigazi bulungi tuobservinge social distancing ekifo ekitundu ndooza mukiraba akamwesigadde tetwagadde genda wantu wonna twagadde okujja awantu we tusobola okulaba nti COVID-19 rules ne standard operating procedures zonna tuzituukiriza. Abamu bayinza okulowooza nti tukoze procession, tetulina procession gye tukoze era omuntu teyeekwasa n'alowooza nti NRM oba abawagizi ba NRM bakoze procession. Bazze buzzi wano kusanyukira wano era waliwo ababadde baagala okukola procession ne mbastopinga ne mbagamba ekyo kimenya mateeka era mbeebaza kubanga bonna bakikkiriza kati bonna ndowooza nga bwe mulaba bali wano banyumirwa tewali kulwana tewali kubba tewali kunyigiriza munne. So nkubiriza bannayuganda naddala bannakampala tubasaba tukuume eddembe akalulu tukavuddemu ffenna ekitugatta tuli bannayuganda. Bino ebya politics bijja buzzi kwagala ebiseera ebimu abamu abenoonyeza ebyabwe ate ne babyonoona ne bateekawo embeera eviirako abamu okufa. Twagala buli munnayuganda nga mulamu, twagala owa NUP anoonye akalulu mu ba NRM mu mirembe n'owa NRM ne parties ez'enjawulo banoonye akalulu mu bannaabwe mu mirembe nga tewali kuteekawo mbeera ya kukozinga chaos ya kurayotinga n'ebirala. Sebo bye bitulese wano kati wano generally tulinga abamaliriza era twagala kulaba nti essaawa eza kafyu tezitusanga wano. Essaawa ezinawerera 12 tujja kuba tumaze kozi abamu abayinza okwagala okusigala ne basanyukamuko nga bazina kasita baba nga tebasuuka ssaawa za kafyu. So n'olw'ensonga eyo abantu bano nga bw'obalaba ba mirembe ndowooza balaba tebaliimu kulwana tewali azze wano okubba munne bazze kusanyuka busanyusi na kunywa kyonna ekiriwo n'akatono akaliwo ak'okulya tubeere nga tuliira wamu nga tusanyukira pulezidenti w'eggwanga lino asobodde okutuuka ku buwanguzi. Ndowooza era yandabyemu obusobozi era sigenda muleetinga down, ngenda kusaavinga bannayuganda bonna abali mu Kampala, ngenda kusaavinga bannakampala mwenna bannakawempe divisions 5 zonna ezikola Kampala. Tugenda kulaba nti programs eza government zituuka ku bantu. Obuzibu bwe tulina nti programs ezimu eza government ate tezituuka mu bantu, kyekinyiza ate abantu abamu. So ngenda kukwatagana n'obukulembeze obwa KCCA n'abakulembeze abalondeddwa tulabire ddala nti buli nnusu esaana okutuuka ku munnayuganda emutuukako, buli programu esaana okutuuka ku munnayuganda emutuukako. So mukadde wange His Excellency President Museveni mwebaliza ddala okumpa omukisa guno okusaavinga ate bannayuganda ku level ya Resident Capital City Commissioner wa Kampala. Museveni ekifuna ky'NRM kikakasa Uganda abasinga obulungi balaba ebirungi ebyo NRM yeekola. Omulamwa gwaffe gwali securing the future era bannayuganda batulaze future ya Uganda bagisadde President Museveni era nga tukakasa ffe kino Uganda egenda mu maaso singira ddala okulaba nga tukwata ku bavubuka okulaba nga balongoosera enyingiza zaabwe. Ffe ng'abasuubuzi ekonome ekubiddwa COVID okuva yatandika tulaba ekisanja kino kukolezeza President Museveni okusobola okustabilizinga ekonome ne polisi ennungi okulaba nga ebyobusuubuzi bigenda mu maaso era tukakasa kino palamenti yaffe empya egenda kuno okuteeka essira ku mateeka agayamba ebyenfuna by'eggwanga era tubasaba ng'abannayuganda tukuume emirembe nga bwe mwalabye twalonze bulungi tubeebaza awali emirembe era tukuume emirembe awuliranga ebyafudde mu kulungaekisiza amateeka we gali agenda naye tetusaba bali kukubawo beekalangaaso tukkirize ebivuddemu.
Uganda is safe, the future is secure. Olwaleero kulya kunywa n'okulaga nti muzeeyi